abatuuze ku kyalo Ntenjeru mugombole Ntenjeru baguddemu ekikanga olwala abaserikale ate bagoba ababbi ogwa kabenje nga bali mmotoka namba UAT 219 kika kya bisa era nga baddemu abaserikale 5 kati mukwagala okukubisa bano ye n'ajuugula eringe wa muzeeyi Rumanyika bano mukwetaasa obutakuba eri mu maaso kati ne bawalampa ekifunvu ne bafuula emirundi ng'egi obuzibu obubaddewo babazizise ne bakuba sayidi eno ne bagwa abamu ne bafa. Emotoka tugenza emotoka bbiri ziyitawo zeebu naye ng'emotoka emu ebaddeko beekusa ng'ekuba ab'emmaaso ababbi bayise katosi ne bayitira ebunakijja ne bagukiramu wano wennyini Ntenjeru ne bagenda. Mu kabenje kano akulira Flying Squad ye Mukono Luwego Muhoozi afiiriddewo ne munne badde bakola ne mu office abe Emmanuel ng'avudde adduse mu ddwaliro okujjanjabibwa. Abantu bataano bafuddeko omu oba tusana ku ddwaliro oli n'akuba kali bw'akube n'omubbi n'akola ki n'akuba amasasanda n'edduka nga esigadde ku mipiira ku mpanka zokka. Wetuukidde mu ddwaliro enkoko njeru ng'abasawo bakola butaweera okutaasa obulamu bw'abo abalumiziddwa. Abaserikale abalumiziddwa kuliko Julius Sebbali, Alex Nantamo ne Samu Asimwe. Abirabiddeko nagale bategeeza Bukedde TV ng'abaserikale bano baali bagoba emmotoka babula wabudde emmotoka ababbi amasinaboka okutombera enkonge ebadde mu kkubo. Abo ababiri ono gwe beetemye mu mutwe n'oli avuddewo ng'ayiriitira ng'afuluuta omusaayi tubatadde mu takisi awo ne babatwala wali ku ddwaliro be batugambye nti bafu. Banenyeza abaserikale bano tatemya ku bannaabwe adde okumpi ne Katosi. Abaserikale nga kulemeddwa mu DPC Mukono Rogers Seguya batuuseeko awagudde akabenje wamu ne mu ddwaliro. DPC Seguya akisiza nti batwale bagoba babbi. Baddemu abapoliisi ababadde ku operation nga balina ababbi bebagoba. Unfortunately balina injuries. Embeera n'ennyugiza abaserikale poliisi Mukono oluvannyuma olw'okufuna muliga bannaabwe ogwa kabenje. Omulambo gwa Muhoozi guteekeddwa akabanga lya poliisi ne gusooka kutwalibwa ku poliisi Mukono banijja bamutundiddeko nga n'abamu ng'amaziga gabayitamu. Omwami ono afudde accident ASP Assistant Secretary of Police. Omusajja abadde mukozi mulungi era musajja abadde mwangu nnyo wawo nti ekitundu abadde tenakyebwamu bbanga ddene abadde akozesa mmotoka ye era amafuta oluusi ng'akozesa gage era nga wabeerawo mission zonna z'ababbi ng'ayagala nnyo okwangu amangu okukolaki okuzigendamu amangu speed. Abadde musajja mwangu nnyo era n'accident etuuseewo era kibadde kikakasa nti abadde akozesa ki bwangu. David Musika Kalyankolo ne Henry Nsubuga bekisakidde egguli eno ku lwa Bukedde TV.